Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nze nammwe abakyala nammwe abaami eddagala lino lisobola obbayamba. Beetedde ku ddagala. Eddagala lino ddungi nnyo, lizikiza. Weetedde muzikiza wamu ne taaba. Kwayagala okuzikiza omukolo gw'omuntu nga toyagala gubeereyo, olina muggyawo nga bagenda mukolera embaga nga toyagala ebeereyo, osobola okukozesa muzikiza wamu ne taaba okuzikiza omukolo gw'oyo gw'otayagala gubeereyo. Eddagala lino likola ng'we mukimanyi nti bw'obeera ogenda kukola omukolo mubaamu abeera batakwagaliza. Ebiseera ebisinga bakozesa ddagala lino oli n'asiba omukolo gwo ne gufiira ddala ne gutagenda mu maaso. Ky'oba olaba nti abantu abasinga naddala omusajja bw'amanya nti alina mukyala mukulu asobola okukola omukolo gwa mukyala muto ng'agukwese n'otamanya na kumanya. Asobola okugenda n'akyala gye bazaala omuwala oyo gwe n'otamanya mukyala mukulu ne banjula nga totegedde. Okitegeera kye babeera bagezaako okukweka kyekyo. Ky'oba olaba nti omuntu akola omukolo mu nkukutu aba yeewala ebyo. Kyenkusaba funa taaba oyo omufune omwanike bulungi akale, naye olina kumwanika mu kisiikirize oba mu nnyumba. Ofune n'ebikoola bya muzikiza. Funa n'ebikoola bya muzikiza. Okusingira ddala kyenkusaba muzikiza, funa muzikiza oyo ow'ebikoola ebigazimukko era ebyagala okwenkanankana n'ebikoola bya taaba. Bw'oba ofuna omanyi omuzikiza wa mirundi ebiri, waliwo omuzikiza alina obukoola obutono ennyo okuviira ddala wansi, ne wabaawo ne muzikiza oyo gwe mulaba atandika n'ekikoola nga kyenkana ng'ekya taaba paka waggulu. Kati n'olwekyo funa oyo ajja kukukolera bulungi nnyo. Muzikiza oyo nabagamba oyagala okumutegeera emabbali eno alinayo enjula, ne ku kikoola kwennyini kuliko engeri y'obwoyayoya. Ku kikoola kuliko engeri y'obuyooyayoya, ojja kuba omutegeera bulungi nnyo. Emabbali alina enjula ku kikoola, naye alina olwoya olutonotono olubeera ku bikoola. Oyo muzikiza gw'oba okozesa ajja kuba akuyamba bulungi nnyo. Okuggyako ekirala kye nabagamba, singa ofuna ebikoola bya muzikiza nga bikalidde ku muti, ate oyo ajja kukolera bulungi nnyo. Era n'ofuna n'ebikoola bya taaba nga bikalidde ku muti, biba bijja kukolera bulungi nnyo. Bikola bulungi nnyo eddagala eryo eribeera ery'okunyookeza. Singa obeera obifunye kiba kirungi. Kati oba tosobodde bifuna, funa ebyo ebibeera ebibisi bijje ku muti bulungi nnyo, ebya taaba wamu n'ebya muzikiza bigatte wamu obyanike mu kisiikirize oba mu nnyumba. We bikala bikolemu ensaano. Obeera ng'okola ensaano eyo. Ensaano n'otagikola nnyo nnyo tekirina buzibu. Naye busigala nga bukoolakoola butonotono tekiba na buzibu. Bw'omala okukolamu ensaano eyo, nkusaba oteeka omuliro ku lujjo. Teeka omuliro ku lujjo oba ku kabaati. Bw'oteekako amanda g'omuliro funawo dda bweru. Tandika okuteekako eddagala eryo ery'ensaano. Liteekeko ng'eno bw'olaamiriza, eno bw'oyogera. Teekako nga bw'oyogera ng'olisindiikiriza ligende libeere nga lizikiza embaga eyo oba lizikiza omukolo gwonna gw'oyagala guzikire, gw'oyagala gukomaawo. Ligenda kukuyamba okuzikiza omukolo ogwo, okuzikiza okwagalana kw'abo b'oyagala babeere nga bakyankalana. Ekyo nkibabulya. Ky'oba olaba nti ojja kusanga omuntu bajja mukuba embaga bamale wiiki 2 bakyankalane, mwezi gumu bakyankalane, omukazi n'okunobaanobe. Ebiseera ebisinga abasinga babakolera nnyo eddagala eryo eribaleetera okwawukana, eribaleetera okubeera ng'obufumbo bufiira ddala. Kati eddagala eryo erimu ku ddyo lye lino lyembawa, mubeere nga mulitegeera. Kati bw'obeera onyookeza eddagala eryo, nkusaba obeere ng'oyogera ebigambo bino, beera ng'olaamiriza. Yogera bw'oti nti ono muzikiza, bw'oli muzikiza zikiza embaga eno eya, oyogere amannya gaabo abagenda okukola omukolo ogwo, bannannyini mbaga eyo oba bannannyini mukolo gw'oyagala okuzikiza. Olina okwogera amannya gaabwe 2 bonna. Ono muzikiza, bw'oli muzikiza zikiza embaga eno eya gundi ne gundi ereme kubeerayo, bw'ewaguza n'ebeerayo. Ono taaba, bw'oli taaba gitabangule ereme kugenda mu maaso. Bw'oti bw'obeera olaamiriza era oyongerezeeko ogambe nti ono muzikiza, zikiza obufumbo obwo obwa gundi ne gundi buleme kugenda mu maaso. Ogambe nti bw'oli taaba, tabangula obufumbo bwa gundi ne gundi buleme kugenda mu maaso. Bw'oli muzikiza, zikiza okwagalana kwa gundi ne gundi oyo kuleme kugenda mu maaso. Bw'oli taaba, tabangula obufumbo bwa gundi ne gundi
buleme kugenda mu maaso. Oteekeddwa okulaamiriza ebintu ebyo. Laamiriza. Osobola okumala ennaku nga 3 ku 4 ng'obeera nga buli kanaku obeera okola eddagala eryo emirundi nga 2 ku makya ne kawungeezi. Onyookeza eddagala eryo ng'olaamiriza. Bw'onyookeza olina ddinyokereza bweru. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.